we left on the store. Yes. Okay. The candidates having confirmed that is the seal that we left on the store for Karungu West issues, Karungu East issues, Karungu West. Yeah. Now we need to verify whether it is intact. Okay? Officer, can we get the key, the padlock, and the pair of scissors to cut the seal? What's the record? There is nothing much we can do. We shall verify. Breaking news. Kujayo a box abatabaddeyo network wetu n'awatawanyiganyiza basanzeyo a box nga tekuliko siiru nga siiru nsumulule tetumanyi bigwerawa maaso ku lutimbi. The total tampered ballot boxes are 5 in number, and the sixth one is the ballot box that was never counted and declared so by the returning officer, and which court equally had not intended to count. The law is that once the ballot boxes are tampered with, the purpose of recount is frustrated and can't continue. The court cannot continue with the count, and both parties have admitted this. Indeed, the process, while well organized, could not be concluded due to broken and tampered with ballot boxes. This notwithstanding that the main seal that sealed the store was found intact as submitted by the candidates. Yagambye nti addayo mu kooti. Still, era nayo nja kumumegerayo. Kubanga enjovu tebagibbira mu kutiya. Era wonna wonna woogiyisa bagiraba nti eyo njovu. Ate ente tebagivugira kagaali oba onoogiyisaawa. Natudde ne ntunula ne ŋŋamba Mukama n'olutalo si lwange wabula lulwo. Era byonna ntuuse mu kooti nga buli kimu kyonna ekiriwo kooti yadde terina nagenda maaso na bikawunti. Okusinziira ground zonna ze twagiwadde. Nentula bwe nti ne ŋŋamba nga there was nothing, totally nothing left for me. Ne ŋŋamba anyway, Mukama yegwe amanyi olugendo lwange. Bw'oba nga walutegeka 2026 walina ensonga lwaki walumpa nga nkyali muto. Noba tewalutegeka era still nja kukkiriza n'ekyo ekinaaba kivuddeyo. Nenzira maaso g'amawulire ne ŋŋamba singa applicant talina kye yateekayo mu box, nsaba baddemu babubale bw'abanga yawangula atwale obuwanguzi bwe mateeka. Ne bw'abanga yalina kye yateekamu, nsaba Mukama o-intervening and you frustrate everything. Kubanga naye yennyini bw'abanga yawangula yabadde yeetaaga obwenkanya. Bwe mbanga saawangula kubanga it is abalonzi abaalonda
tugenda na majority ne webala yansingako akalulu kamu ye yandibadde akola kyalangirirwa ne ngamba kati bigenze mu maaso mu mikono gya Katonda kubanga ekkooti ez'oku nsi z'abantu nange ng'omuntu nkoze kyenkoze ate ne bye bakoze gye sibadde sibimanyiiko ate era sibinaako buyinza ne mbirekera Katonda ne bafulumya box ne bafulumya bwentu nga ninze babale. My surprise box emunga nkutufu ne ngamba ekitegeeza essala ya Katonda yagirabye ng'oliwe kye babadde baakukusa. Kitegeeza nti ekituufu kisigala kituufu n'ekikyamu kisigala kikyamu regardless ani akikoze. Nze mbadde mumativu nakyo n'ekyandivuddeyo nga kibadde mu mazima na bwenkanya.